Acram gwe balabeyo nze si gwe ndaba. Olaba aliwa? Ndaba a complete husband era just alhamdulillah. Eri ensinga egamba nti omwami aswaza mukyala we gweno weebaza Katonda. Nebaza Mungu kubanga nze beere sina kye nali ndabye nti kino kyakoze. Ku byonna ebibaddewo. Mpa evidence ku byonna ebibadde bimwogerwako. Kati tutunira bino ebiriwo bye bamudragingamu. Kati kiki kye yakoze? Kuba omutego gubadde tegunnakwatayo. Kati singa gwakutteyo awo ffena twandigambye nti gwakusinga teweekwasa sitaani gwe tokimanyi nti oli mufumbo gwe tusobola n'omulekeramu kali nti mutego. Naye era tumunenya tumugana naye wabadde okimanyi nti ki oli mufumbo wabaawo era ekimunenyezebwa naye kati wano tumunenyeza ki omusajja singa yali munafu singa yasulawo nadda tawel kubanga bakuhumiliatinga ne bakulaga nti toyina makulu li maso ga hajati naye nga hajati yafukamya n'agamba nti omwana ayagala mafuta mu mmotoka mwami twagala emmere ya wiiki okitegeera n'aguma naawe of course kubanga yakeera enkya n'awasa omwana w'abandi Allah yabale kubanga yatuprotectinga mu eri embeera kuba kankuli abasajja bakemebwa yali laba omwana wamusetinga namugamba soko yogere bwoti omuweereze onomala omuweereze automatically abajja nga tuyina Allahu akbar endagaano yaffe kati ogina mu nju endagaano eriwa ne gye mwakoze ne Nicole yafunyeko kopi nange kopi ne police nesikaza kopi wangi buli omu ya serious webityo yes biri so serious toyina kubeera ku mitimbagano kuyisa mu bantu maaso endagaano eno yabadde tekwata maama yetayina mukakulozi nange kati we twatuuka abapoliisi ne bagala togaziya fayiro mune maama naye tumukwata mbwalaga jalira omwana neŋŋamba nedda bannange mbadde ndese mwana kwetonda Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'Abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo nze lujja omulungi atulaba okwetola ensi yonna mugamba mutya mwebale kubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo mu kaseera konna ke tubatuukako abatulaba ku Star TV mbabuuzaako amakya g'olunaku olwaleero nammwe abatulabira ku internet nyongera okubabuuzaako era mu ngeri ey'enjawulo ndina omukyala Dr. Kuluthum oba Hajat Kuluthum mukyala muyigirize oba muyigirivu oba ku bibiri kiriwo ekisingako kinne waakyo naye nga byonna banjigiriza ati bansomesa ndi muyigiriza ate ndi muyigirize gamba ndi land ate era I teach oba educate byonna bye bimu so yoyo omukyala mujjuvu always aba musanyufu ne bw'osuubira mbu leero ogenda musanga munyiivu osanga asanyufu mbeera musanyufu ako just kabawenga kalowoozo ki ekikukuma ng'oli musanyufu newabeerawo ekikusoomooza kireka buba butonde nga Katonda wati eyakutonda ng'oli mukyala musanyufu ndi musanyufu naturally I think okay ekirungi nti abawaddemu ne sample awo we tuli bigenda bitya si bibi Oweriisa agamba ky'essaawa eno mulungi talina tabu omuwulizaako why not mba muwuliza mba muwuliza omwami wange Oweriiso naye munnange nno gwe byonna obisobola wadde oli wangamba nti era omwami yali South Africa era nga waagenda n'akomawo naye nkugamba America walamukko
Walamuko ne kati okuba nti no technology yayanguya obulamu. Omuntu obira yogenda wano ku video call ng'olinga amulabako we bati ku video ku video call. ne muli solid gwe n'omwami wadde agatubeere liquid muri ice mashallah ice ataggwerera. Mutusabire Allah yongere tutwala bwati kubanga n'abalabe tulina bangi and bali sponsored. Yes, very sponsored. So omuntu okubeera n'omulabe kinene naye ate waba sponsored butwa nkugambye naye ateekamu ssente ajja kukakkana polampola ng'oli ateekamu ssente ayagala mwawukane. of course nagulagula bu bloggers awo nti bukutamisa omwami wo kyokka gwe omwami wo mulamu birungi byokka bityo. Kale kyannaku nnyo kati ng'oyagala Dr. Kulu omulemese Acram okola otya? Okitegeera yamanyi simaina kyabaaliko neze bunene nali mmanyi nti obwo obuvuyo abo abali beeyagaliza byakoma wali ku mbaga. Abantu tebapowa munanga abantu tebapowa omuntu ebbanga lyomala nga okyali mulamu aba alina essuubi esigala weeri nja mufuna aba n'essuubi. Kati nno abakyala mwe tubamanyiiko kuguma era otera okuyimirira ku magulu naye ffe abasajja tuli banafu. Kyo kituufu abasajja muli banafu. Neeraliikiridde wakati mu mbeera nga birimu ne basponsa omwami waffe ye ku sayidi ye kinaaba kitya? Omwami enkusayidi kitereze bulungi kitegedde kyobuuza. Anti nasoose nakutya nti kati mu mission z'abasponsa mulimu n'okumwetega. Okwetega omwami wo anti era omwami Allah yamukuuma kubanga era omusajja sokuba nga obeeraawo naye era nakuwana around your friends nawasanga obeera naye buli kalaku nawasa namba 2 n'agattako namba 3 so ebyo tebirina nnyo okutwalira budde. Mu Amerika gyali eriyo ebikyala ebikozeemu ku ssente ate nga bambi tebaatambula nabaagalwa baabwe nga bo bakozesa ssente n'afuna gwayagala. Ekyo mwakyogerako? Kati nga tukyogerako nti nno ki? Nti mwami eyo gy'olaze ya way of dogs. Tetwatuukayo eyo yonna but I think ng'era omuntu ali mature mba nkyayagala era kati niwe mukyogerako nga ye asazewo otherwise kati wala nzibye simalirako nnyo budde bwange. Sheikh yatugamba abasajja sepumadha abo yabaloga so waliwo ebintu byetalina nnyo kudda okumalirako nnyo budde honestly. Abasajja batuloga mbu sepumadha mmwe yabaloga mambulira kimwagala temukimanyi. Tulinganga mbeera ya budde tukyuka tuti mukyuka bukyuse omuntu tuba ku bbala limu. Leero ndi ku kino nga oyagala omweru ng'oyagala omuddugavu oyagala omuwanvu oyagala wakabina oyagala w'enjala mwe buli kimu mukyagala naye nga byebyo. Me as long as I'm married and Allah akumye obulamu bwaffe. Omwami wange wajja abamwami abampologoma yange wenjirabako n'ensanyuka. Tandise okwogera ebirumya abayaaye. Bibalumya kale kankyuseemu kanjogera ebitabalumya. Baagala kulaba ng'okaaba onange weriiso Acram. Yetwagala owulira ebyo. Bimwagala owulira. Inshallah time ejja tuuka by the way. Buli kimu it's just a matter of time. Era ne time yekiwe neetuuka ejja kutuuka. Ejja kutuuka time. Mugira mugumiikirizako Allah tanaba kutuusa time. Mugume mukko. Kugera kwa Mungu. Omutonzi waffe yasalawo. Naawe okimanyi. Omutonzi waffe yasalawo temulina kye mutugamba. Sooka oweereza omwami obubaka wakati mu mbeera wano olweggulo we tuli wano mu kasana kano akatuwakako. Kinkolere kale kikolere nze. Sibulina bubaka bwe muweereza. Kale weereza abakyala bankuba kyeyobaka over your man kubanga nalabako Irene Namatovu lindako. Irene Namatovu yagamba
gwe ndikwatira ko honorable nja mukube ndi mukuba nkonyogo. Kati me cannot fight for a man. Kati andi kanti okurana nawe. Wait. Kati how can I start fighting? Zibe this wa kurana. Nawe nyini lujola ba osokunkwata n'onkuba. Ndi munafu nnyo. Sosobola munna nze ndi munafu. Ko musajja. Nina n'ekyejo. Me just cry. Solo kabira musajja ne toswa mulwa. Yes, but I cannot fight. Ndi munafu osokunkwata n'onkuba kubaawo. So I cannot fight. Era ulaba omukyala nga alesa amanyi gogamba yitawo. Aha. Twala. Nga nkaba nga bigwa. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala kuzimba nju oli bunaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakoga mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza boxes ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 0702327 oba 07095877 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Awo we tuli banyabo ne bassebo. Tuli Kampala Uganda. We tusinzira okuba nga tubatuukako eyo mu mbeera y'ebigambo nga biba bitambula mu kaseera ako kennyini nnyini. Kaakati ajati nga tugenda ku mulamu oguliwo watali kumala budde. Ekisookera ddala ekyaze by surprise gyendi. Kye nabadde nsobola ku lunaku olumu okuteerawo omukono nti ajja tasobola kwenyigira mu kusibya muntu. Bwe nalabye akatambi nga muli ku poliisi. Nengamba ajati yabitandise ddi okutwala abantu ku poliisi. Kati akatambi kolabye ku poliisi yali mbeera yakangavula omanyi nze nina a serious foundation kugamba egezaako okubanga enhancing omwana egezaako okulaba nga rehabilitating omwana egezaako okulaba nga counseling omwana ddala ow'obuwala wadde mulimu n'abalenzi abatonotono. Kati ensonga yogenda ku poliisi yali ya kubanga akangavulamu omwana kubanga era tetwamusiba tetwamulekaayo twali twagala mulaga nti baithe tusobola okusiba mwengere twagenda ku poliisi bamubulira emisango okola child pornography computer misuse bikiwira byonna defamation n'amanya nti ebintu biri serious neyeetonda kuba yali agaanye mwami wamugamba weetonda omwana agaanye okwetonda kugamba nga banga anyooma ate nga emisango yali agizizza omwana omanyi omwana fedda muna abazadde balaba yajjanga ne kusibona kubira ku parade emiggo woba omwana obeera mwana okujjawo ng'oli muntu mukulu omuntu omukulu bakuleka so yali embeera yakola kikangavulamu mwana ba mama Nicole ate samanya nti lwaki yamala ate n'atutabukira nga tunatuuka yeeyo kati sooka ombuulire mpulira ku side emu nga bagamba nti mwatandikira mu kumisisinkana mwenga mmwe kati mutuuka mutya ku mutendera gwa poliisi awo. Yes kati twasooka kusisinkana ne tubaako ebigambo nze ntisobola kwogera ebigambo ebyo byali mu audios binene ebimu kati twayogeramu omwana ne tumubuulira nti naffe ebigambo ebyo tubimanyi ne tukisobola byogera kugenda tumubuliramu ng'omwana omuwala w'alina okweyisa n'akabenje akali mu kukola ebintu bya ddiiru nti nzigiramu ono emiliyoni 10 omwana omuto tobeera mu ddiiru ezo kitegeeza osobola n'okutta sente ya ddiiru si nnungi ebyo byabuulirirwa kati tumala bimubuulirira bingi nti n'ebintu ebyo byava bweru ne biryoka bijja eno tibyava mu family byava outside mu group z'abawala simanya ziba recruitinga ne zikwata nudes ne ziteeka simanya ku app biki yalina okubeera mu kamera yeetonde ne banne bafune ekyokuyiga bali banne betutaalaba kubanga eyaloopa ate si yakola interview yalina yali wakubiri ngono yalemwa ddiiru n'alumba ono yaloopa kitegeera yali mpanvu kitegeera kati omwana munewe tumugamba okwetonda
nagana ninga mama Nicole ngenda kuita police nga tulooza omwana ajja kwenyeenya ng'olwo igwe mama Nicole ni Hadija yaliwo. Yes, ni Hadija yaliwo. Byatandikira. Anti kati Hadija akola mu foundation yange tukola naye. Hadija okola naye? Hadija ebintu ya girl child mbikola naye. Nze biseera bisinga n'emirimu mingi kati najje situuka ate Hadija ye gyatuuka. Era wabeerawo omuwala ayina ensonga mugamba genda wasesinga embeera odde ombuulire ne tukola. Ne tulaba how to support. Bambi olumu kanyabo katekamu ne ku ssente. Abana bamu nga beetaga mu ka shopping bitabo biki mwe bityo. So that's how we mukwatagana na Hadija. Tukwatagana na Hadija. Era story ya Nicole yasooka kubeera girl child nga tenafuuka mwana waffe. Kubanga twakimanya luvannyuma nti wa related. Wali nga tonnamuyamba kusoma nga tonnamufuna. Nali sikimanyi nti tumuyinako oluganda. Kati wenkimanyira lwe bamuleeta ne baŋŋamba nti kubanga nze bwe bankubira essimu ne baŋŋamba Nicole yagala kunsinkana ne mama we nalowooza nti yali ayagala muyambako ku make-up. Bannawulira nti n'omwana yali asoma make-up wa kirabo. Kakati mami we waŋŋamba nti abadde asaba omwana mumutwalire mu ssomero abeereko awo agenda nti eri Queen German gyamutwala bamubuulinga ajja kuddeyo later akola ebibuuzo. Kati mbulirako omwami wange nti Nicole tumutwala ku ssomero. Kati omwami wange aŋŋamba nti Nicole tomutwala ku ssomero muleka abeere mu make-up. Ne mugana nawe nedda ate nga bantu bangi already bali baŋŋamba nedda gye tutwala mwana oyo yonoona ssente wali abaana beetaaga obuyambi biki. Kati ne mugamba lwaki she can change. Kati naye n'alemerako ne mugamba njagala ompa ensonga lwaki mwana tasobola kyuka. Kati waŋŋambira nti oyo mwana wa sister wange mumanyi. Yo mwami yakugamba. Waŋŋamba olwo. That moment nenga mukujja kane Hadija wali tutete tubinako neki nakakwate konna atomanyi nti muwalawo. Yes. So bwe kityo kyovulanga story y'omwana oyo yonna abadde part of the whole story. Era abawala abo we bannoonya nimpulira nti omwana yali apanga omanyi waliwo omwala amuyita Magara bamawulira story ya Magara bamuta ne abamutta kirabika baali bamanyi ne family kuba bakubiranga mama w'essimu n'okubira tata w'essimu amusaba ssente milioni 2 ba story mwaji following simanyi omwala yonna muziika twamuzikako email kati sister we yali mukwano gwange nga tukola naye nenga kiraga nti omuti ennyini akuli okumpi yayinza olowooza mbu oyina ssente z'otayina n'akuleetako obulabe ekitegeera so bye twabuulirira omwana nga tubirengedde ntoyinza gamba bawala banno nti ankono kaali mu America asobola tuwe milioni 10 mwetege tufune ssente wali business yaffe kugayo obwongo bwe byebirimu tayina kira nti babannange girls tugende tukole ya bye byaliwo ebityo. So mu meeting yammwe efairinga na kwetonda olwo mugenda ku police. Yes. Kubanga ne police etuuke ejja ku ground nga tulooza nti omwana wanaagiraba ajja kwetonda yagaana. Yamala tuka ku police bamugajjamu engato. Tula wansi nagamba ebirino serious. Kitegeeza bino byonna agreement ezaakolebwa singa yali yeetonze nolwali tetutuuka yeeyo. Of course. Naye era waba owulira mu video Hadija gye yakwata namugamba twandibadde tetutuuka eno yonna twakugambye weetonde wagaanyi. Kukitegeera kubanga bimala n'obudde singa yagamba bannange mama bansonyiwa mukyala kojja nsonyiwa mwali badde muli ku kirala. Story yali ekomaawo. In fact eno gye mwatandikira video tetunnazirabako tulaba ya ku police. Exactly. Video y'oku police yanyiizizza maama bwe busungu obwe twalabye. Wakitegeddeko? Nti gwe ngamba nze mama Nicole sidanga muwulize namulabye ku tuvuma binyenye ku security. Naye yabadde gwe akugaadingamukko nga waavuma atwalira ni wagira watekamu plural ate wagira waweteri nembera confusing nga simanyi nga nsabula basabula mwennyina ne mulamu zitondeka mbiti. Ne abula ye bambi yabuzabuziddwa waliwo wedda watwalira manyina katonda nga atalinga nanga nsabula mwatuyamba naye bibamu si buli omuntu alina ekirabo ky'okucommunicatinga naye mukyo yavuddeyo. Era mu mbeera y'emu njagala okutegeeza nti mama Nicole yeetonze ku byonna bye yabikidde mu katambi bye yayogedde. Waba yeetonze kirungi manyi musiteri atasobya naye teri kirungi nga kusobya n'omanya ensobi yo
kirungi nnyo kubanga era abantu tujja kusobya n'ekibi nnyo okusobya ate n'otamanya nti osobezza omuntu munna nga akusobya n'atamanya nti akusobezza ensonyi n'asifula obusungu naye nga te yakusobya naye wabanga yategedde ensobi ye nange nkitadde era ndimusanga ne mwahaga Mama Nicole alongside Mura nsanyusa okulaba bitwa byerabira naye kyenjagala ku mulamu wa Mama Nicole Dr. Kulu oli mulamu wanjawulo omukoba mulamu wana aba yasaze ddala yini atya nga munyivu muzibu kale ndi muzadde mba nkitegeera ntuza somehow oba nga ogambye baka video kamunyiza okubakwata katambi nate kamunyiza kati nga yakimanya nti bagenda kumukwata anti kati mucho ndoza yeti yalina kukabaamu akatambi ako oba yanyiga nga bakamutaddemu it was about the girl no kyendabawo mucho Mama Nicole alabika nti embeera y'omwana naye temusanyusa ng'omuntu ng'oyogedde naye ate mukyera kwegamba buli walaba omwana nga akomyewo mu mawulire buli waagakomawo ati ate bimunyigiriza nnyo bye twamubuulira bye mutalaba mu kamera ne mwaga kati olaba Nicole kibi nnyo okutambuza nga audios guno omulembe gw'omuliko mubi kati audio mwayogera ebintu byammwe laba omuwala waakera enkyana abiteekayo ku mpewo wakiri omuntu oyogera naye bw'oti ate nawe oyogera naye omuntu oyinza kumanya oba akukola ki oba akurecordinga we had a deep talk naye nga twagala afunemu ekyokuyiga it was really a surprise omwana okubanga atumalidde obudde tunnyonnyodde mama yenamuga weetondere hajati n'agaana ne finally yeetonda ku mitima yeetonda kuba yakkiriza n'agamba yeetonda before the police era yenyinyi n'agamba ne ku mitimbagano nja kuddeyo neetonde ba yalinga alina engeri wakola live nga banne bwe bakuvuma ye waseka waagweri n'agamba byonna bikoze eki abimaze ako kapya nno era omwana wali ye yeetega n'aleka bano ne bamulwanda webale nnyo kakati wobanga you cannot comprehend toyinza kumanya nti ono omwana bali mu kuvuma bonna wamu okitegeera gwoyinza olowooza nti Nicole ate yavuma ddi yali asirisi bali be baayogera naye nga ddala lujja mbeera nti abantu bakuvuma nga wenseka wengwere oba ontwali hajati nga muzibu oba osazeewo okunsabula okitegeera naye yenjini n'agamba nti ne ku life nja kuddeyo nkole ki neetonde alhamdulillah omanyi kati ffe kyetwagala omwana yo okukyuka wabanga ddala muto omwana tumwagaliza kirungi tumwagaliza kirungi bambi nga basupporting a girl child naye mukyo simanyi no statement kyogenda gikolera wagambye okwoyo okuyamba tumi nalabye nga ekyo wayogeddemu kinenemu ole kati wanfunye bulungi nze okuyamba is my passion era muli nze mbeerawo ne neebuuza nzaani Allah gwafudde kino kyendi lujja ebintu byange byonna obimanyi nze omwami wange yanfaako nalowooza ensi yange ekomye wallahi nali manyi ensi ekomye banzijukira balamba nga bankolako effujjo ninkwata omwana wange nenva wano ekiro Fatuma Katongole yaŋŋamba nti hajati nsaba Allah akutemera amakubo mutima gwange ne neebuuza ni Allah ate amakubo agenda gantemera wa saakimugamba naye nakyebuuza mutima gwange Allah agenda kuntemerawo amakubo sheek watali nga ndabira ddala awo maama wange ne baganda bange ye pulaani be balina okundiisa balina okundabira balina okusasa school fees z'omwana Allah yantemera amakubo nange leero mu nsi nkyewuunya kati muli mpulira nti nina obuvunaanyizibwa okuyamba ku beetaavu kubanga Allah okujjako obujja ssente takiinaamu na ddakiika abazikwasise bwazzi ne what I meant nti abaana be mbadde nga mbeera nabo sikyaddamu kubeera nabo nina program y'abaana bembeera nabo mu holiday tubatwala mu masomero n'omuzadde nagamba nange hajati nga omanyi family naddala bano abaana bali ebweru tinga omanyi family sina wenteeka mwana abamu babeera mu nnyumba nfunda besides kubanga nze suula nkangamba nti alina nnyumba nfunda okugjako ng'alimba nze bangamba nti ab'eŋŋanda nabawa school fees z'omwana basasuliramu baabwe waliwo eyaleka omwana ewa pasita ate n'akwata omwana we yamukwata n'agenda ku poliisi n'aloopa emayuge poliisi nga woogimanyi kati bwe yandooperawo n'enkubira osi police station weeyo ntuzikwasaganya era ne bamutwala paka Luzira so weebitya nti balina challenges mu family okuleka abaana baabwe ate kati guno omulembe ba single mothers bangi nti maama
ye buli kimu kati mukazi wattu afuluma tamanyi gwalekera mwana so ne tubeera mu holiday ne tuyiye ekyokulya ne tuyiye engeri gye tubeerawo kati ye part gye navuddeko sikyajagalira ddala part oyambira wa era okomawa beera gy'oli school fees naye mbw'ojje wano mu maka gange bikomye kubanga birimu omwana okupangira nga tomanyi waliwo omuwala amita Hajat Shania oba omumanyi muganda wa Seka Kigozi akola nnyo charity yannyumiza dokita nayina omuwala yajjanga nkaabirira ne musembeze wange naye omuwala oli yapanga n'abatemu nze nga simanyi nti ate omuwala yapanga n'abatemu mu byabanga ali awo nga bamukubira tiri lujja kola ku ssente zaffe ze twagambye tukulaba oli ne Dr. Kuluthum n'ogamba ye ate bategedde batya nti ndi Dr. Kuluthum kati mbulumu kyava kyanadduka mu ddiiro omugundi n'amuweereza ka WhatsApp nyaba oli mu ddiiro ku TV ne ssente zaffe ze twagambye tunazikola ko nagamba afudde kwe kuyita ono munne ndiba naye mpulira ntidde jangu tugende mu kisenge mpulira ntidde nnyo ka message ne kajja kati oli ku buliri oyambadde night ya kala bweti nagamba nze nfudde bandange nfudde omutima agenda kunzita kati mbu kyeyakola nagamba brother we namugamba nina ekizibu nina abantu bankubira simu bangamba bati ne mpulira ntidde nnyo bambulira wendi navudde mu ddiiro nenyingira mu kisenge ko brother went aba bakozesa simu ate bangu nga bagenda mu Airtel bedamba yali Airtel kubali ba communicate kuba kubira kuba wajeza ne WhatsApp bagenda okebera mu Airtel conversations amasimu agabadde gakubwa ng'one nyini gwabera naye mu nyumba yapanga yamugamba kati ali ku buliri kati yagamba bannange yangamba gye tinanyinga nakwata bukwasa omuwala nga bwe yali ne mugatambula onviri era nangamba namalla okuleeta abantu ewange nedayamba naye yagamba takyaddamu leba omuntu eyamuli okumpi yamupangira abatemu naye omuntu alikuyimiza emboozi nga tennakutuukako oba olaba biri wala naye we nawulidde mbu omwana ow'omu nnyumba ate aleesa abantu ab'ebweru kisime bakime noodles wono waba tabawadde ssente basiteekayo ku social media awo mba situukawo sooka ombuulira akantu kano kali a bit funny katonda akiteeke wala tekibangawo naye nga tutudde awo ng'oli awo olaba obufaananyi bwa bbaawo nze munnange nnyinza okufa tondabanga ndi mukyala mugumu ne munnange ate kakati webiba nnonga oba ebyedda nti oba ebitaaliko social media you can handle inside your home naye era baba na social media bayinza okusabula olaba bana babuukira ebintu ebitaliyo n'olya nga bakustressinze oba olya nga admin yagambye kakati bidange hajja ate ono comment eno njiddemu ntya ng'emuyitiriddeko n'ogambye kangende mweddiremu wali badde mukuddamu bantu awo Allahu akbar naye nandibazzeemu ki nze nebaza Mungu anjagala nga nodo ng'oli akyusa wanti ono wakusindikira nange Allah njagala akeno ango akeeri Allahu akbar mwami wange Allah yabali kubanga yatuprotectinga mweri embeera kuba kankuli abasajja bakemebwa yali laba omwana wa musetinga namugamba soko yogere bwoti omuweereze onomala omuweereze automatically abajja nga tuyina Allahu akbar kale bambi bye twamubulirira ebyo off the camera nti abeere ng'akola ki nga bivaamu nga yeete katusabe nti yategedde kitwamubuulira kati ne mami we naye yeetonze oba yayinako byeyamubuuliridde but we just wish her the best ekisingawo mu bulamu bwe waliwo eyaŋŋambye nti abamu kubayomba ku nsonga eno naddala abakyala nga tebali ku sayidiyo ekibaluma kuba nti tebaalabye ku bufaananyi bwa mwami we era wedda mu comments ndaba nti ffe twagala kimu nudes ne bambi temuzisaba nudes buzireke bakyala bazireke bambi tebazisaba tebazisaba basabe ezababba baabwe you know babeera n'ezababba baabwe tezibamala ate munange ensi yonna oyinza ogimalayo buli omu yekkuse nekyali nakyo kakkanira wooli n'akyali singo guma mukyala Allah ajja kuwa omuntu ate Allah ayina eggwanika ly'abasajja bangi wallahi Allah ayina abasajja bangi gwe musabe mu butuufu bw'okumusaba ojja labanga ofunye owuwo ogambe nga gwe byakwagala byoyagala musabe kakati
olutalo lwa famire nga lugenda mu maaso bagamba gwe banafuya gwe bassa wansi buli we bayomba buli ekituuka ku mwami we ku kyoli gokkakkanyizibwa. Yeah, of course. Kubanga kati nze era nze gwe basinga okumanya ate buli kuba kati olaba ebintu bino ebyabeerawo nze my intent was kulaga abantu akisooka nti blackmail gyeri abasajja babeere careful nti omuwala ayinza okugira bw'ati n'ogenda n'oswaza mukyalawo. Abantu betwangala nabo si balungi okitegeera naye abantu balemwa okuyiga kugamba gist of the matter ne baagala badragging my husband into center ya buli kimu okitegeera. Oyo mwana nali naakabeera naye nga bagambye nti anko wajja like Acram ajja kwagala omwana oyo biki ne tubagamba nti onabeera anko we. You understand? Yes, what you bagamba abantu bakimanyi but beewunza but wadde era bakimanyira ne basigala nga bakola ki bakiwakanya. So buli we balabawo ensonga yonna maybe an opportunity that can show me nti my husband is not worthy si yakusaanira nga babuukira ekyo baagala okundaga nti mubi tebamanyi nti Acram gwe balaba eyo nze si gwe ndaba. Olaba aliwa ndaba a complete husband era just alhamdulillah kuona omwami ogoyina mwagala nnyo era nebaza Allah okubanga yampa omusajja omugumu. Nze omwami wange munyankore by the tayagala kamanyiiro nti omusajja singa yali munafu singa yasulawo na data well kubanga bakuhumiliatinga ne bakulaga nti toyina makulu li maso ga Hajati nenga Hajati yafukamya nagamba nti omwana ayagala mafuta mu motoka mwami twagala emmere ya week okitegeera n'aguma naawe of course nga yakeera enkya n'awasa omwana w'abandi. I have a family, I have full structure. Mami wange yavudde makati wamulabye ku mukolo wange tewali etwala family yange nga nnene. So he's expected ng'omusajja an African man he's expected into wasa omuwala waffe obulamu bw'omwana waffe bulijjo era baba ensonga yonna naye gwe basooka okubuuza nti owange omuwala waffe ali atya okitegeera kyokka teweewuunye era ng'era baliwo baamutwalira nga balaga nti gwe buli kimu ewaka kati okitegeera naye nabanga aguma nze munesobola kubeera na buli kimu kubanga nange ndi proud nze ekisooka ndi lucky nina omukisa amaanyi so siba kubeera awo nti ate mbeere buli kimu nga I have a lot of opportunities out there okitegeera ate my budget it is so high I cannot be everything. Nina omwana ono gwe bandekera already nange class baje managinga bwomu nga I need support. I need to maintain, I need someone to support me. School fees nyingi omwana ayagala kino yamanyira bino yes oyinza banga byonna tojja sobola bituukiriza but ogezaako omwana aleme kubeera bambi nga alowooza mama senga dadi wali kati singa nandibadde ngenze ke Canada senga banga bwe bulamu bwe yamanyira nti omwana mu holiday yabeeranga ku international nnyonyi kitegeera. So omwami n'aguma mu mbeera eyo yonna ey'okumuyisaamu amaaso kati oyo maama lwakimba sitendereza mutendereze ne ngamba naye Mungu webale kumpa abasajja mugumu abasajja abanyankole bagumu. Eri ensinga egamba nti omwami aswaza mukyala we gweno weebaza Katonda. Nebaza Mungu kubanga nze beere sina kye nalinda binti kino kyakoze ku byonna ebibaddewo mpa evidence ku byonna ebibadde bimwogerwako kati tutunira bino ebiriwo biba mu dragging kati kiki kye yakoze kuba omutego gubadde tegunnakwatayo kati singa gwakutteyo awo ffena twandigambye nti gwakusinga teweekwasa sitaani gwe tokimanyi nti oli mufumbo gwe tusobola n'omulekeramu kali nti mutego naye era tumunenya tumugana naye wabadde okimanyi nti ki oli mufumbo wabaawo era ekimunenyezebwa naye kati wano tumunenyeza ki nga n'omutego tegwakwata nga n'omwala owokubiri gwe basiriko era tegwakwata kati nze ojja n'ongamba nti bbaawe mukyamu ate ebyo ebibozi twabimanyira baabitugambagamba dda ne gye twasooka okufumbirwa ng'oli akugamba nze sisobola kufumba baabitugambagamba tugamba ebibozi byeddemu bwezi teri kipya njagalayo ekipya nkirabeko ekipya ngambe n'ebyo ebibozi bitaliiko evidence tewali tulinde ebiriko evidence awe tukyali nabagambye bano bali solid very solid naye nga wakati mu mbeera kiddayo nti kati olwaliro gwokyali waggulu w'ensonga eno simanyi kikye mugenda kukolera mwana kuba nze ndaba era tolina bwokiviiramu omwana wammwe omwana oyo anaatera okuweza 18 years
anaatera kubanga mami we yagambye soon agenda kweza 17 wanaba afuse adults atakyali mukyala poza bayingira mu side ya women empowerment nga mugal child avuddeyo muki ekitegeeza omwami wamugwa mpangira eri US kubola ko ina connections nyingi nawe kenyini nsobola okutwala mu nsi yagala okikakasa jati nina profile robagu kakati gwe wena amala okufanga ogamba bambi hajati ate nga you're close to me nga oba ina kyoyagala so okuterako just omukono gwange ne bakuwa visa hajati I can recommend you genda mu Google tekemu erinnya lyange olabe engeri gye nzitowamu yes hajati kansibula abana Uganda bye hajati komawo kyembadde ngamba mbasibula nti ebyange ogenda bikolako hajati kati ku connections oyina lwaki sibasibula kubanga uobeera oli serious ngoyagala I can recommend you and you get a visa yes but banji be recommending ani bagenda okikakasa seriously kikobadde tokimanyi buli jonze nkubuusabuusa kale Allah akwadde omukisa oline hajati wano omukubye essimu directly n'oyogera naye kati oli awo hajati ngangezezaako ebyo ebyokugenda ntuve mu Uganda but wallahi woba oli serious ojja kugenda if you're serious ojja kugenda byebyo byajati awo wetuli so mukyo girl child empowerment programs zikyagenda maaso naye ng'ez'okubeera nabawakazi eza holiday zina holtins wazimuzamuko naye nga ekirungi ntosigala obayambako okugyako aba orphans abo bo nja kubeera nabo waliwo abaana bamulekwa nga talina mama talina taata nga nabo wembayiza nina plan kyenayize mu byonna ngenda kuzimba a home registering nga babeereeyo n'abakozi nga mbasasula inshallah saba Allah ampe sente yeah better that way nga tebamanya bifa mu njuyo tebali so close bakati wano omuntu amanye bayinza n'omuntu mu omwana wo nti tubuulire nti hajati afulumye security agenze nayo bigendeddewa nga batwala omwana wo gwe n'omwana byonna bisoboka bwana nina bubiri bwoka bwa nkoko so munaye bitya wali nga mukola agreement wabadde n'obukwakkulizo anti obukwakkulizo nabadde mbwetaaga kubanga nabadde saagala mwana oyo kuddamu kumookinga omanyi kino manyi omwana omuto okubeera ng'akuyisaamu amaaso okitegeera ate emyaka egyo abaalaba mwenna asobola basitula adolescent omumanyi abaalaba nga yaliko naye katusuubire nti we yeebase olyawo yategedde nti butuufu ddiiru zino nina okuzivaamu ziyinza okundeetera obuzibu bakati twamugamba twakeerako nkya kumanya nti odi ezo ziridde ate gye tuli kati olaba ezaakomyewo olabye ensi weefaanana katusuubire nti yafunyemu ekyokuyiga endagaano yaffe kati ogirina mu nju endagaano eriwa negyo mwakoze ne Nicole yafunyeko kopi nange kopi ne police nesikaza kopi wangi buli omu ya serious webityo yes biri so serious toyina kubeera ku mitimbagano kuyisa mu bantu maaso toyina kukola child pornography endagaano eno yabadde tekwata maama ye tayina mukakulozi nange kati we twatuuka abapolisi ne bagala togaziya fayiro mune maama ne tumukwata mbwalaga jalira omwana ne ngamba nedda bannange mbadde ndese mwana kwetonda nene mu abasirikale basukka balese mwana ngoteka mama gwe ate abasirikale okujja wawo nga muyingidde mamanyi bali otansogazi ya fayiro ne bagamba nedda tulese mwana kwetonda tamukwata mwana ne mama mumuleke ate muna abapoliisi abo bafolenga beera ku social media nendoze baba balinda omuntu aloope bakugambye nti olinayo guno olinayo ne guli olinayo mbamanyi abo so mukyo waliwo nagambye nti maama byayogera ate nga bakakola endagaano temukwate mama tiyamukwata cause our intent was mwana onokukola ki kugamba kweyama tajja kuddamu kukola fujja eryo
bwe bityo. Kitegeeza maama ku byayogedde tewali buzibu. Kubanga ye already si yali intention yaffe kubanga singa ate naye ndagano babambi ye tiyali mu fujjo. Simanyi kyamutabula luvannyuma yali baddemu abantu badde bamukimye dda neti yabirimu. Kati mu kyo kano ndooza ko tukayiseewo engeri gy'otunya abaana abawala. Omwana ono omulala Kafuta Queen yafumbirwa mu bufumbo abantu bebalabira nti yagenda oba muto naye ekyo nakyo kyaliwoko naye gwe simanyi kifaananyi ky'okuba nti ye mufumbo essaawa eno okiraba otya? Kakati Kafuta wabanga yafumbirwa legally nze nkisupportinga lwaki ekisooka oyo omwana already yali abeera bwana omusajja oyo era balwanira oyo. Kati wabanga kifudde official ate twebaza Mungu nti avudde mu by'obwenzi at a very early age n'agamba nti owange banga bangi bagamba mbu yafumbiddwa nga muto waawa bo already era abadde ebyobufumbo abikola niwe banga agambye bannange enough is enough kankwata omusajja mutwale ewaffe ntandika ebintu ebiri official tuba tumwebaza. Mukyo obanga agamba nti noono wammwe ati ono muto ati kati mama wagamba era tebuli wala bonna beeriraanye. Kafuta tali 21. This girl is 16 agenda kweza 17. Wegeze omuwasole we batakukwata defilement. Naye omanyi nti ajja tutuyita mu buzibu bw'amaanyi. Bakwata defilement. Kati engalo y'omwana wammwe gye mutayita naye kati just imagine musajja watunga mu musanze nga waafaanana. Munange poliisi amateeka nga gakutte bayinza okusomera etteeka n'ogamba ya Rabbi Mungu nga mutuufu likunywa. Oyo likwata so ye tumugumiikirize mu myaka mugumiikirize asooka akule 18 years kale. Waliwo yampadde info wadde wagaana omutuwa mbu omwana ekyomusanvu kyagaana. Kakati wekiba kyagaana then what? Let me tell you. Kati watubuulira. Nze sibimanyi siraba nkuliza otiza mwana oyo to be honest. Sizirabangako. Kyokka gwe wamuweerera. Samuweerera nnyo kinene nnyo. Kati namu kituufu naye nga oba nkunyonyola nti omwana oyo results tiyazitulagaako kyemba za nkugamba. Simanyi na kumanya oba yazijjayo. Yasibira ku Gazalandi ku Galiraaya. Saasiraba bambi I didn't see. Omanyawo ku Gazalandi ne Galiraaya ebyafaayo byawo nawo waliwo ne kankubuulira kino ekintu olaba ensi eno Allah yatwendawiringa mu mbeera ez'enjawulo. Kati nsobola okubeera nga obwongo mu class tebukwata nga tebukwata nawe banne olaba nga tebukwata ate mu makeup muno no excellinga. Ekikulu kya Nicole kubeera ne discipline yeeyisenga omwana waneeyisanga omwana emikisa gye giri mu nsi abantu bakwatibwa ekisa Allah naye akusitula amadaala ne kati gwobeera nga gwofulumya ebintu gwoyogera bino kugamba nabakulabanga omwana batenga okukulabanga omuntu omukulu ate n'obulwadde gye buli ekitegeera agezeko nga baffe twamugamba Nicole osobola okutrendinga ng'ozina buzinyi mazina gaago ateekayo gundi sorry nazina mazina ge nga trendings vanya okubeera mu ddiiru ezijja muleetera obuzibu ate kufa abasajja ffe ne wayambala bugoye asitaabu twambalira obulungi nakyo kimu trendings okitegeera okyusa yambala akagoye leero kano okitegeera kati alina okulaba engeri gyecomposinga ekifaananyi kye kikyuka eri abantu emikisa gye giri mu nsi. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde
badde nga batumanyidde Kololo, Okay. Prince Charles Drive, naye kati twavaayo Mwaddawa. twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo, enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.